Balamusizaako mwenna bannayuganda abongera okwagira entertainment sector. Ensonga za Lily Puzzle ne Gravity. Sinti mpagira Lily Puzzle ne Gravity. Naye nsaba tutegeragane bulungi bannayuganda. What if we are dealing with a symptom? Omanchiringo omwana okulwala namusuna gwe ng'ojjanjaba kungulu kuno. Naye ng'ate namusuna ava munda. What if nga ffe tudiringa ne symptom obubonero obulaga ekirwadde ffe nga bwe tudiringa nabo. Mwannyinaze Fiina Masanyalaze ensonga yagikwasaganyiza naye singa kisangibwa nti ate tudiringa na bubonero nga obulwadde bulala nnyo. Mukimanyi nti waliwo omuntu eyeebakidde ku mulimu. Bannayuganda bannaffe abafirimu twavuddeyo ne kampeyini tuboyikootinge oba tuboole enteekateeka ya Uganda Communications Commission eyitibwa Uganda Film Festival. Uganda Communications Commission mweyitira okubba ssente nga yeerimbika mu kifaananyi eky'okuyamba ba film makers. Uganda Communications Commission yevunaanyizibwa okulaba emirimu gy'aba broadcasters bonna mu ggwanga, TV stations, radio stations, naye bazadde bannange bafaanizi baffe abalungi ab'entertainment sector mwe mwebuuze ekintu ekiyitibwa moral degeneration kivuddewa. Ensonga eno eviiridde ddala ku content abaana baffe gye bakula balaba. TV zaffe ziraga pornography emisana tuku. Ne bw'oligenda ku UCC n'owaaba UCC tegenda kufaayo. What if ng'ensonga zino nnene nga ffe tudiringa na symptom nga waliwo omuntu ayagala okugamba obuwangwa bwaffe busaanewo abaana baffe babeere nga n'empisa tebakyalina. Gumanyi firimu ez'abakazi abazina obwereere ezibeera ku TV ojje ku Lily Puzzle. Mwannyinaze Fiina Masanyalaze ensonga sigamba nti nkyamu gy'aliko naye mbasaba bannayuganda tugire eriisa ejjogi. Ensonga eno bwe tunaavaayo omukulembeze bw'anaavaayo n'agamba abo abavubuka bange mbaagala mu kampeyini bajje bannyambeko kuba abantu kati munnange we batutuusizza tunaagamba tutya? Simanyi oba mutegeera ensonga yange. Uganda Communications Commission ebbanga ennyimba zino we zibeereddewo ebaddenga wa? Ate mumulowooza zizokka nze mbagambye TV stations ziraga firimu ezirimu ebyobuseegu misana tuku nga ne bw'ocomplaininga ku UCC teryavaayo. Ffe twavaayo ne tugamba UCC bannange mufaaki abantu bano mubakwateko teri. Era twebaza Katikkiro osanga Katikkiro bw'anaayogerako taata Katikkiro Mayiga otusaasire sikuyisa mu kamwa nze erinnya lyo mba saagala nadyogerako kuba nkuwanye ekitiibwa kitaffe. Taata weebale okukwasaganya nsonga zimu naye era nange nkuloopera nti TV zonna z'olinako obuvunaanyizibwa ziraga firimu enzibe mu Uganda. TV zonna z'olinako obuvunaanyizibwa taata Katikkiro waffe omulungi ziraga firimu enzibe. Tubadde tusaba kale gw'obeera ekyokulabirako. TV z'olinako obuyinza nga bwe wazigambye ziraga ebintu ebikwatagana n'ennono zaffe. Tusaba bambi taata Katikkiro oyogerekokko nazo. Zirekeraawo okubba firimu enzibe. Bwe babba firimu ne bwe balaga firimu enzibe bisanyalaza ebyenfuna by'abavubuka ba wano ab'omu Buganda ddala. Taata Katikkiro nsaba okukuloopera nti osanga ne gavumenti weeyitidde okulaba nti esanyalaza abavubuka ba Buganda kuba firimu ya wano etambuza nnyo kye bayita olulimi Oluganda. Kyekyo lwaki ne bavijje be tulina olwaleero bw'atakola firimu mu lulimi Luganda terina gy'eraga. Taata kiyinza okuba nga kagendeera nno okusaanyaawo bannabitone abaviira ddala wano oba abasibukira ddala wano. Taata tukusaba senga okwata ku nsonga at least ffe ne tubeera ekyokulabirako ne tuba nga TV yaffe etandise okugoberera ekintu kya wano bwe baba baagala tetubagana kulaga firimu zonna ze baagala oba ya Swaziniga naye banaagenda ewa Swaziniga ne bakizuula nti actually firimu ya Swaziniga okugirumako wano weetaaga emitwalo gya $10 okusobola okugiraga omulundi nga gumu. Osanga bw'oba oliawo ekintu kyaffe kinaddamu ne kifuna value. Taata Katikkiro olwaniridde ab'emmwanyi tukusaba kati munnaffe tetusobola kusaba oyambe eggwanga lyonna TV stations zonna ozitopinga naye olina gwe z'olinako obuyinza taata. Tukusaba
firimu enzibe ezo ze zibeeramu obuseegu. Firimu enzibe ezo ze zireetedde abaana okutambula kati nga batambula bwereere. Kiva mu firimu enzibe ze balaga ku TV. Era bannayuganda, buli munnayuganda ali eyo yenna nkutegeeza nti gwe empisa z'olaba n'ogamba nti nno abantu nga boonoonese kati Lilipazo ayimba nkudi ate Gravity. Nedda, tudiiringa na simputo mu bubonero. Waliwo ensonga weeva. Waliwo omuntu yatuuka n'akwata ensigo. Bannange oli nga ayagala akuttira olusuku, akwata ensigo y'olumbugu n'agikasuka mu lusuku lwo. Kati gwe buli olaba olumbugu nga lukuza ogambe obuntu nno buno butandise okujja. Kumbe ensigo wansi munda ekola ki? Etambula. Mukimanyi nti olwaleero okwogera ku nsonga za Lilipazo ne Gravity kiyinza obbafuula okuba nti ate batutumu. Kati ye promoter ogenda kumugamba toddamu okutegeka kivulo oteekemu Lilipazo na Gravity. Ninga abantu gwe baagala. Gwe otwale ayimba gospel, otwaleyo obugembe bamukuba obucupa. Kakati awo we tutuuse. Naye ng'ensobi eva ku muntu eyebakidde ku mulimu. Munnayuganda munnange, nsaba ensonga eno tugitegeere bulungi. UCC yebakidde ku mulimu, baagala empisa n'obuwangwa wano bisaanirewo ddala. Munnayuganda abeere nga takyayina nsa. Kuba ffe tetwasoose okuzuula ffe babba ssente nga bagamba mbu bayamba ba filmmakers era babawa awards. Era munnange balina ssente zibaba bannaffe okulaba nti batwawulayawula tuleme kuba nga tukwatagana. So olw'ensonga eyo tubasaba bannayuganda twegattire wamu tuboole entegeka za Uganda Communications Commission kuba kye kitongole ekivuddeko obuzibu buno bwonna. Lilipazo ne Gravity, it is a symptom. Senga Gravity akoze alaba nti waliwo ebintu eby'amagezi abantu bye baagala kuba abantu bye balaba ku TV, senga naye ayimba by'amagezi. Ate Lilipazo yayogera n'agamba ayimbye ennyimba ez'obuvunaanyizibwa abantu tebamwagala. Tebagula bintu bye, tebalaba, tebagenda mu bivulu bye, lwayimbye enkudi lwe bazze. UCC ebyo mubiwulidde leero. Waliwo ekizibu ekinene. Ekizibu ekinene ye UCC. Mwannyinaze fiina masanyalaze nkwebaza naye njagala otune ku kizibu ekinene twegatte wamu tukube UCC eno Honorable Nyombi ono n'ekitongole kye bye baagala okusaanyaawo Uganda. So nsaba n'ensonga eno tugikwateko mwannyinaze fiina masanyalaze tugigende ebuva gyeviira ddala. Boycott Uganda Film Festival #boycott UFF. Tulabe nga tutaase eggwanga lyaffe ebyenfuna mu creative sector bitereere. Bw'obuulyawo ne ba artists bannaffe banaatandika okufuna mu content waabwe gwe bayimba alimu amakulu. Mwebale nnyo bannayuganda, mbaagala nnyo. Nsigadde Muzeeyi Bwanika ndi filmmaker. Bannange temukoowa kuwagira bina Uganda. Olunaku UCC lwegenda okuteeka Uganda Film Festival Awards. Tugenda kutegeka ekikujjuko nga tucelebrating aba filmmakers abafudde mu bwavu emyaka 10 nga UCC ebabba ssente zaabwe. Tugenda kubanga tukitegeka era nga tujja kuba live, tujja kitegekera twamaze okukonfaminga tugenda kitegekera ku Wakaliwood Grounds Wakaliga. Tuyite bannayuganda bana abasobodde. Yes, ekirungi nti buli kimu kati kiri taratibu.